meddeko kale ate fene lugalo gani awadde mulemeddeko ate ffe tuli wamu twegasi tuli unity mujje tulina basiga okulula ekyo ffe kitulema okukola zezimu ensobi ezitukubye zezimu zonsoma ndi ab'ebitibwa bagudde ne bagenderamu n'abatalina bitibwa ne bagenderamu wabwe enjogerera wano National Unity Platform mu budde buno obw'okulonda bannaffe balina okubimanya abali ebunaayira balina okumanya ebiri mu nsi essaawa eno yakaluuzinga ebifo 25 ababaka ba palamenti 25 tebabalina bebamaze okuluuzinga essaawa eno yakabeera n'ababaka ba palamenti be bakalangira nga bo bali shuwa 19 yes kati bale 19 obale neki n'abimu abatano ate nga tukyaluuzinga abalala kitegeeza kyensobi ezo ezibaddemu okuyombagana bikibyo byonna bitukosezza ffenna ng'abaagala enkyukakyuka n'abaagala okununula ki eggwanga eno kati ab'ebitaano abo simanya ab'ebitiibwa bonna baagudde Muwanga Kivumbi teyalya bitaano ali ku ttaka omumyuka we ali ku ttaka omumyuka we Muwanga Kivumbi angamba Muwanga Kivumbi no omumyuka wa gundi ye yagudde Muwanga Kivumbi talyanga bitaano etalyanga naye ali ku ttaka ne Aisha Kabanda naye okay tuli ku The Truth Media go subscribe follow sija babo olira lunaku naffe tumanyira ku kiro tuli mu lwansonga ebintu si birungi kyovola aba akatutukola katono tukakola bwe tudduka bwe tuddeno bwe tudduka mawuli otya neni sina soko obuuze ku bantu naye nga nsogola bajjukiza nembera ne batukolera Wasula Motors era tekigana mu vita gye tulimu okujja n'ogula emmotoka weeziri ow'emmotoka tebamukuba miggongo ow'ebigere webakusalira okujjiramu oba wafudde dda ow'ebigere be bakwettira kakati jangu Wasula ogule emmotoka gwe kasita otuuka Makindye oyitamu kati ningadda ku Entebbe Road ng'ova Kalenda ojja kulaba amafuta Africa Oil then opposite emmotoka weeziri jangu ogule emmotoka ekutwala mu kyalo togenda kuddusa bigere otuuke n'enkyakya zikuggwe ku bigere togenda kuddusa bigere vuga emmotoka vugula emmotoka lwaki osonga munzi badde ensonga mu mmotoka togenda kuddusa bigere mu lutalo togenda kudduka abatulaba olwaleero tuli wano okusula moto tugezaako okuba nga tutematema ensonga okwabuulira ebiri mu ggwanga lyaffe Uganda mutamanyi bebatuukeko eyo nga tubatuusa kuba nga ffe tubiraba direct ate ne tujja ne tubabuulira tuli wano okusula moto nga bulijjo bwe batunda wokka emmotoka gy'ogenda okuvuga ng'olina emirembe nga tolina kukuba ku mukono bw'ogula emmotoka kusula moto obeera safe vakuba ne bogenda ogulako emmotoka ate wayite wiiki 2 ate batandika okugula amasimu ate munnange esente zaffe ziriwa ewasula moto ebyo tebiriiyo sula moto bw'ogula emmotoka toba mu kweraliikirira ogivuga nga olina emirembe ebbanga weligwako ne bamwalaganye nti amune wagula emmotoka wano ya $2,000,000 naye twasigala tukubanjayo 5 n'obagamba munnindemu kusula moto ekyo bakigumiikiriza tebalinga bali abalala bogenda ogulako emmotoka ate otandike okubeera ku puresha n'abaana bakulema okuweerera olw'okuba wagula emmotoka simanyi mubakawa erimidde wasula moto bw'ogula emmotoka buli kimu kitambula bulungi bw'oba tolinaawo ssente ng'olina ebbanja lye bakubanja olinawo $2,000,000 bakubanja 5 ng'ozireeta ng'ate bakwongerayo ki ebbanga bwe ziba ziganyeemu era ng'okuba essimu ng'ogamba bannange oba ng'ovuga ng'ojja ng'obagamba nali bagambye obbawa ssente n'ebiganyeemu munyongeremu akati akabanga sula moto bw'atyo bw'abeera talinga bano abalala abaga nti ssente zikubuze paakinga awo kakati simanyi katugitunde ate tujjeko balansi waffe ate okole ki ewasula moto ebyo tebiriiyo jangu kusula moto ogule emmotoka otambule ng'oli bulungi nga weeyagala simba kugula motoka eri gy'ogenda osanga olina akawalako nga bano omukulu ali capati bakusanira akawalako oli eri weeyagala bagambe gifulume kituufu bw'ogula emmotoka ewasula moto ebyo tebiriimu bakuwa eddembe manyi abantu bagula emmotoka n'adda wali n'awanika abaali awo nga gye yagigula mu kaweerimidde bamukonkona emmotoka gy'onamira moto wagimalayo ewasula moto ebyo tebabirina obeera sowa jangu ogule emmotoka otambule bulungi motoka we ziri mu bbeeyi yonna
n'abine muzeeyi abadde naje yasonzeemu alabika agenda kudda ku nkata. Wali olabe jabe wenyirira enyirira tekumanyi mu kunyirira wano waliwo emmotoka eza bbeeyi zonna neyammwe nezo weziri ezemmeka taata milioni 17 milioni muza mmeka nze mwezo naye baba sente tunazifuna kati ate noba ng'oli mwezi wa sente tozirina kitegeeza okyali mawa tutandika empola mpola abantu abadde baludde okutulaba akaseera ke tubadde nga tetuliiko ebintu bitambula bitya ab'ebitiibwa byonna manemye nye ab'ebitiibwa ng'ate tebakutte kyakubiri wabula nga bagenze paka mu kyakusatu ab'ebitiibwa abasinga naye nze sijja kwogera ku babitiibwa gamba nti mwadi mwe mwakikwata nga kikwate naye nze nja kwogera ku bantu bonna bendaba nga mutuufu babadde olabira ddala nti basajja b'amaanyi bakati otunulira nga basaalirwa si wa kitiibwa otunulira omusajja nga otunulira omusajja nga ono ow'Enakaseke siwa erutamaguzi siwa kitiibwa kati abamu mwakwata ekikwate mwina ab'ebitiibwa bemukola ki bemulowooza waliyo baminisita abagudde abo temubamanyi kubanga amaaso gammwe gatunulira wano ku Buganda waliwo baminisita abadde baminisita bagudde dda bali ku ttaka baba bakubyekubye dda eyo kati bw'ojja wano wemusinga okwagala ennyo ab'ebitiibwa nolabanga Medard Lwega Sseggona yagenze bw'otunulira Mwami Mpuuga naye yagenze bw'otunulira ani omulala awo Abwedika naye Abwedika tabadde wa kitiibwa oyagala nnyo ab'ekitiibwa naye yagenze naye ensonga nyingi ezatutte abantu abo nze nga ku lwange ekisookera ddala kati nja kusookera ku bw'ekitiibwa Mpuuga Mpuuga bw'omutunulira abadde ayina ebibadde bimutambulirako okuviira ddala ku 5 era nammwe ne mukola kinene nnyo yali 5 yabba 5 kale teyabibba ngezaako okugamba ekibadde weera abantu bakimanyi yabba 5 yabitwala atamanyi n'amanyi nga ffenna tuli ku kimu nti yabibba era ne bamukazaako ow'e5 ekyo ne kiyingira okitegedde bwe kimala okuyingira jjukira nti ali mu kibiina oba kyatambuzibwa abantu abasinga ennaku zino okuwulirwa nga NUP ekibiina kye yalimu ekivaayo ne ligamba awo natuddemu olukwe tumuvuddemu kirizagaana n'abataali ba kibiina kino nga balina obutakkaanya naye kirizagaana ebyo byonna bikola ki zibadde ku fakiti ezibadde zimutambirako ate ni fakiti yesinga okuba ennene ye fakita esinga okuba ki ennene ekirala waliwo n'abamulabanga overstay waliwo abantu abagudde nga bwebatunulira nga overstay ebakubye kati bwetunulira nga Ssemujju Nganda bwetunulira overstay eteekwa okuba nga nayo yabaddemu mu kumukuba kubanga Ssemujju bw'aba yafunye omutwalo gumu mu 14 ebigwamu oli n'afuna emitwalo 2 something eyamuwangudde kitegeeza kana akakaaga kanze oba kamuvunaana overstay oba akakaaga kali mu bali abaliko abawulira ekigambo kyaki abawulira ekigambo kya Mwami Kyagulanyi ndi ku Ssemujju oli ku Ssemujju ati omanyi lwaki kugambye nti abamu babavunaana okulema okusaddaaka munnaabwe nti baasigala nga anti ezo zonna nkulaga nga osoogera ogamba nti ab'ebitiibwa bonna baagudde naye nze nagamba siteesa kiwalazima nina okulaga ensonga bw'azaagala ozaagale atazaagala ozireke naye gye mmanyi the end of the day obunziko okola ki ozaagadde kubanga ne mu kalulu kano mulabikiddemu bingi nnyo byenzize mbadde ngamba abantu okugeza nga baagala nabagamba nti buli oteeka nga mwenna muli ba opposition ne muteeka efitina nti gundi simwagala kampoono kaadi aveeyo ekyo kibasuula banga bwotuna baagala eyamuwangudde nebukadde emitwalo 5 emiliyoni emitwalo zibaya miliyoni
emitwalo 5 ze yamuyingidde nga mu 14 eyamuwangudde okitegedde eyaddiridde n'abeera n'obululu emitwalo nga 3 nezigwamu eyabadde owa Nuupu baagala yabudde owokusatu n'abeera n'omutwalo naye nezigwamu kati baddira omutwalo gwono baagala n'ogugatta ku Nabbosa baba bakubye akalulu massive n'okayiya mumata busobola kayiya oba okitegedde naye obutakkaanya obwo wagano wabeera nnyo okusaidi y'ebitaano watuvaamu bumuuzise nga byonna mu kalulu kano bitukosezza eyalya n'ataalya ffenna ne kitwalira wamu ezo ze zimu ku nsobi zetubadde ezikoleddwa naye nga mbadde nzizanyi zebagamba lunye kyokwegatta ge maanyi era ojjukira nabagambako nti buli omu abeera n'ekibiina naye mutegeere ennono y'ekibiina nti oga nti National Unity Platform ekigambo obukiri wakati unity nenkugamba unity okukola naye obumu obwo tuwolesezza okukakasa nga tuli wamu bano abali mu buyobu mu buyinza abatutwalako ebifo nga kati bwe babitutte bali unity ate sina ku unity ne balina kiri ekigambo kyabwe ekya NRM resistance simanyi biki national resistance resist bo balemera ku kintu mukulu oluzungu yazze alwetegekedde okitegedde bo balemera ku ki they are resistant yes balizisinga buli wamu akagamba ka resistance movement kati ffene tugamba nti unity platform ne unity nekola ki negana bali mu kulemerako fetuganya okwegatta ate fetuganya okwegatta kati bali batuukiriza ennono yaabwe balemeddeko ne bagituukiriza mu bukyamu mu kunyigiriza bannayuganda mu kubatulugunya naye nga bali ku kiriri ki nti balemeddeko kale ate ffe ne tugaloga nti wadde mulemeddeko ate ffe tuli wamu twegasse tuli unity mujje tulina basiga okulula ekyo ffe kitulema okukola zezimu ensobi ezitukubye zezimu zonsoba nti ab'ebitiibwa baagudde ne bagenderamu n'abatalina bitiibwa ne bagenderamu wabwe enjogerera wano National Unity Platform mu budde buno obw'okulonda bannaffe balina okubimanya abali ebunaayira balina okumanya ebiri mu nsi essaawa eno yakaluuzinga ebifo 25 ababaka ba paalamenti 25 tebabalina bebamaze okuluzinga essaawa eno yakabeera n'ababaka ba paalamenti be baakalangira nga bo bali shuwa 19 yes kati bale 19 obale neki 25 ate nga tukyaluzinga abalala kitegeeza kyensobi ezo ezibaddeko okuyombagana bikibyo byonna bitukosezza ffenna ng'abaagala enkyukakyuka n'abaagala okununula ki eggwanga eno kati ab'ebitaano abo simanya ab'ebitiibwa bonna baagudde Muwanga Kivumbi teyalya bitaano ali ku ttaka omumyuka we ali ku ttaka omumyuka we Muwanga Kivumbi angamba Muwanga Kivumbi no omumyuka wa gundi ye yagudde Muwanga Kivumbi talyanga bitaano etalyanga naye ali ku ttaka ne Aisha Kabanda naye ne Aisha Kabanda ali ku ki Lubongoya ali ku ttaka naye ng'ensobi eziri mu bantu abo zaava mu ffe okuyombagana okwo bali abali resistance ze baakozesezza okutukuba akalulu ate bamala okatukuba ne batuteekako n'eryanyi ery'emmundu so embeera eno bwetyo bwetambudde mu kalulu naye nga katukoze bubi nnyo kubanga bwendaba kati omwami President Museveni ali mu milioni 6 mu something ye bitundu 7 mu agena kuyingira 8 alemeddeko mu kukatwala okitegedde so kati ebyo byonna ab'ebitiibwa byabakubye n'abatali ba bitiibwa byabakubye era balina omulimu munene nnyo okwezza okweddaabulula okwetereeza ate si ba bitiibwa bokka naye n'abatali ba bitiibwa be baakubye n'ekibiina kyennyini nga bannayuganda kye batunuulidde okununula eggwanga lino nakyo kirina okwekubamu okutunuulira biki ebyabasudde oba lwaki ebifo ebisinga babiruzinze baali balangira bana bene bagamba Buganda kuki ku Museveni bagamba ebitundu bya Buganda bonna babyagala tulina obyeddiza era babyeddiza ebisinga
ababaka babafunye dda naye ffe nga twateekamu kiri ti Goidamani wali owagira oli ow'ebitaano kyekyali kiremye mu kalulu ka Yudamani ne gundi olimu yegeyege soko lindeko bw'oleesa ekintu kya Yudamani kyekyali kiremye akalulu ako okulangirirwa akalulu tekanalema kulangira sika Yudamani wokka bwezookeddeawo ngenda kujja ngenda kujja ne wane Kampala bungi bwe batanaba kulangirira Makindye bungi bwe batanaba kulangirira bw'otunuulira e Kawempe ekintu kikyagaanye Lubaga kyekimu wetutunulira kati njagala tutandikire wano gundi empigi batusose ne baluma n'ogwengulu nga bagamba tekagenda kulangirirwa ekyasoose okuleeta abantu bagandooza Yudamani akalulu akyakatwala ate ngono omukyala agamba nina okudda mu palamenti omwaka palamenti ye 12 nina ogibaamu kwagala butaagala buzibu bwabadde watya obululu obadde busosogaana okulangirirwa wategedde ekigambo kyembadde obwedda njogera owulira nti nze obwedda mpulira naye nga byenjogera obitegeera nagambye ekigambo resistance okitegedde kaakati obwedda babala obululu naye nga balaba tebayita nga balina okusigala nga balemeddeko paka nga batuuse ku kyokola kyebaagala era obululu bwa Yudamani babadde bungi nnyo n'obw'Ameriya nga naye akola ki ajja abulina kakati nga obululu nga oyina okulaba ng'obala akalulu ako kamu okasunsula okamalirize kubanga kali kabadde kangi ng'okabba tosobola kuva eri buvi n'ogamba nti nkabbye okiseera ng'oyina okukisengejja n'okukiyiya buli lw'oyiya oba buli lw'olwawo bali abali eri abatuukiriza ekigambo resistance baba batiikinga obubula kuno bwe kiba nga kyetaagisa nkutegeera bwe kiba nga kikola ki nga kyetaagisa mulinda ki nga temubadde ki obudde bugenda bali nga batiikinga nti bakulako bumeka nga bafuna we babuyisa nga baddamu nga babala ogeraba nga bakukubye ng'oli waggulu ezo zonna bintu bya bufuzi babuzi abantu babirabi tebabirengera kati ezo zemu ku factor ezirwisa akalulu kyobadde obuuza ekirala nangirire tewaabeewo nsasage ekirala barakisi bamaze okutika abasirikale beetoolodde we tugenda okulangirira ezo zonna zirwisa akalulu osamaze okudeployinga employment eweze tukyalina mmotoka ebadde etutte bantu Kampala tusooke tudeployinge wano temusooka n'omanya nti ebweru kiri gguluggulu kati ne bwe nnangirira abagenda omujjawo ono ng'akola ensasage batuuse bwe baba bavudde mu kisenyi bamaze gambye tubaleeta naye enjala ebaluma musooke bamaze okulya ebyo byonna biriiswa akalulu ne mmwe temubimanya kubanga mmwe mutunulira bitaano omugala ow'ekitiibwa ke bamukubye naye nga naawe oli eri bakkuba kati ebyo bimu ku nsonga ezirwisa ki akalulu okukalangirira bibeera bingi ayinza oba nga akawangudde ng'akawangulidde waggulu mu kukawangulira waggulu nga tolinawo okabusaabuza oba si ekyo ng'okyalina eddimandi gy'oyagala bakifeesa abagenda okujja bayingire wano nga tubala banyagewo foomu ezimu batuuse ebyo byonna bibaawo resistance okulemera ku kye baagala okitegedde mwami Lutaaya yazze nebasooka bamulangirira n'ajaganya n'ofuluma n'avuma ne bamukubira essimu omanyi alina empisa musajja wattu awoga mwami Lutaaya sooka okomewo olwakomyewo bibuzeemu ono akomplaininga kumbe bali mu kuyingiza resistance ate baatugamba mbuno bwe bamala okulangira webiddako bitwale mu kooti ebyo bibyo kati ate ebyono kaayi mwami Lutaaya ne bamulangira bamaze omulangirira oli n'agaana oba n'essimu neevugaawo tulina otwala ebitundu ebimu
Kakuuto mye eyo ye bayita resistance. Kayemba Solo mye godeno bakola batya simanyi lwaki balwawo okulangirira resistance bayina ojjutwala nga kyekyo. Omukulu Lutaaya yakoze ekyobuzira mu kwogerako n'aba CBS n'abadde ku CBS ne mulaba ne muwulira ng'ayogera n'abagamba mbuno ye tagenda kuwaaba kuba ne gy'anadduka tagenda kufuna bwenkanyi. Kasa yakitegedde nti nno abantu bamuwadde. Omukulu Lutaaya oyo yankoze bubi nnyo era y'omu ku bamemba ba palamenti abasinze ndowooza okunnuma kubanga ng'oggyeko nti bino ebya NUP biki naye ye ng'omuntu abadde agezaako okulaba nga yeeteekateeka okusobola okuyingira mu bifo by'okukiikirira abantu nga ddala asaanidde kyova olaba abadde yaddayo n'asoma ne mumusekerera n'addayo n'asoma eddiguli n'agifuna abadde amaliriza nga mwami Lutaaya yeetegekera ekintu ekyo asobole okuba nti ebbanga lyamazeyo ery'emyaka 5 bw'aba alaba nga wadde alina wabulamu ajja kuba amaze okwenyweza buli kimu. Awo nno nze wewasinze okunnuma ku mwami Lutaaya kubanga abadde yeetegekedde ddala atuuke ku mutendera nga ne bw'omusaba diguri ne bw'omusaba ki tosobola abikuba ku mmeeza nga tali mu kutetenkanya. Era ekyo kyannumye nnyo kubanga abadde akoleredde okuyingira palamenti okubeera mu palamenti. Ekirala ekyannumye ku mwami Lutaaya si omanyi nze nagamba nti nze sirumwa muntu olw'okuba mukwano gwange era mwami Lutaaya simulumwa nti olw'okuba mukwano gwange naye nnumwa lw'ebyo enneeteekateeka obuvunaanyizibwa bw'abadde ataddemu mu kuba omubaka wa palamenti ng'asomye ebitabo abirina amaze okumutikira ali mu makubo matuufu nga tagenda kuteekamu makoona. Abadde yeeteeseteese ng'omuntu ng'obudde bwe bwonna abumaze asomye asobole okukiikira bannayuganda mu biseera byonna oba mu myaka gino 5 egiddako nga kyeyagenda talina akirina akyongeddeko mu by'okusoma ne mu by'okumanya. Naye bwe yamanya nti senior 6 yaddayo n'atuula yaddayo nti senior 6 tagirina ebulamu yaddayo n'atuula mu kibiina n'amanya nti nno gye bujja bayinza okwagala nno diguri n'ayingira n'atuula. Kyokka ebyo byonna abikola ateekamu ssente aweereza bannakakuuto ateekamu ssente ateekamu obudde n'okulaba nti aweereza bannakakuuto n'okulaba nti aweereza ne bannakakuuto bennyini ebyetaago byabwe biri abadde abikolako. Era bannakakuuto nze nja kubeebaza nga bo tibaamuwadde obululu obuwerako ate era baabumuwadde wadde baabukyankalanyiza. Naye era njaga mwami Lutaaya nti toggwamu maanyi ovudde mabega nnyo ng'okola ebintu byo mu kugumiikiriza mu buntu bulamu mu bukakkamu era bannakakuuto emyaka 5 gy'obadde osaba tukkirize gino ena bagibbye oyinza okuddamu obulamu obubaawo n'oddayo n'obakiikirira naye bo baakuwadde akalulu mu ngeri entuufu. Obadde ogamba nti mwami Lutaaya yakoze ekyobuzira. Mwami Lutaaya oyo ayinza obanga mu bannayuganda oba mu bayimbi yasinga okuba ne discipline. Sajja mukakkamu tayomba n'abantu. Mwami Lutaaya nze nyinza n'okuddayo ne mujjonkera ekya nakubira kusimanga waye nakulabye ngozi yo kwegamba discipline alina kyovera abantu bwe yeekubamu ogenda tunke mu kooti akole ki nga ne mu kooti gy'agenda teri bwenkanya kasooka aleke eyamugjeeyo aweereze bali balabe bwe banaalaba nti ono omusajja twamufiirwa bajja muzza so ekyo ye yakakkanye era toyinza gani mwami Lutaaya n'omusanga ne pressure yonna naye nze ng'omuntu ekyo kye kyannumye ataddemu obudde bwe mu kusoma tabadde nga bana babuukira muweere abaana Swengere omulaba Swengere yayingidde ekintu Swengere bamulangiridde Swengere awera Swengere abadde akola ebintu bye nga akola obuntu obwo tubadde tulaba obwamutunda
skits ng'azikola bulungi naye ng'ebitabo byabirina Swengere yasoma Swengere tebaddemu yadde ekkoona era Swengere akalulu akafunye massive era ali mu parliament yamaze okulangirirwa okitegedde kakati okweteekateeka okwo kuba kulungi nakulaba wano ng'ogamba nti abataasoma temubeetaaga naye okusoma era gweoba tonnagenda kuweerera abaana nga weekwasa ebyo musimanyi kirumira alina ssente bye mubeeramu nagamba nti kirumira alina ssente naye omanyi ebituli byazibaawo mutaba na ssente ate byonna bye babitwala ssente nagamba ntya ani nze owedde ngamba otya wadde ogeza kuzijonkera owedde ngamba otya by'emmotoka kaakati mawa ninawe njagala omusajja waffe owasungulu bitabo yakalidde tojja mwekwasa mu bitabo akukubya akalulu bulungi nnyo Kyeyune ali mu parliament abadde ne ground so okimanyi ntino Kyeyune akalulu akalonyeza ddo tuddo ng'abantu balowooza n'okulowooza talina bantu omuyiiya mu birala ojja muyiiya mu birala omuyiiye mukacyankalanya okole ki olunaku olwokubiri nali eruweero nga ndi ne Ssekabira Dennis abantu ne bagamba omanyi yeyo nalina gundi oba ogitutte side ze bagamba ayina engeri gy'abadde anoonyamu akalulu ke nga nyinza n'okulowooza talina bantu naye nga wasanze abataano abaleka bategedde wasanze abagira n'abakola Kyeyune yafunye abadde ne ground ate akafunye tayombye na muntu talina mpalana n'abantu akoze kalulu naye ate nejjuka ne ku mulundi guli yakalya ne bakulira ku y'okulangira ne bamusiba gy'oleeta mukubira akabala agenda kujja kaakati nina ensonga gye mbadde njagala okuleeta omukulu ssaawa 6 bakyabala kalulu okwekandagana ava ku polling station kyabadde ki omukulu ani Lubongoya Ekololo yakutte ddala fomu naganze bino bintabye bye babala sibitegeera n'avaawo omwami Lubongoya era report ne zitandika okufuluma kuba buli radio yabadde reporting ne bagamba wetwogera sawa ziri 6 kubira muwala oyo so nate abadde wano gwe ne bagamba sawa ziri 6 omukulu yeekandaze avudde ku polling station ng'alinga awadde Misa Kabanda yeegazaani kyabadde kitya Lubongoya omanyi nature kyeki ekikula ky'omuntu waliwo nature y'omuntu nga bw'alaba omusiriwaza fo ky'okuyomba naawe akuviira n'akola ki akuteka bakasunguyira ate obusungu ayinza n'okkuba obusungu ayogera obusungu akola kati nature y'omuntu ebaamu okulowooza engeri gy'agenda okukolamu ekintu n'agamba kati wano wesivaawo nyinza okukola ekitajja kulowooza okwo ne kumuyamba kakati Lubongoya gwe baalonda olwokuna essaawa 11 ne bagamba nti okulonda koze eki kuwedde n'akuŋŋaanya ddala fomu ze bulungi nnyo n'abeera nazo n'atuuka ku webalina okubalira obululu ku ssaawa 1 ne mubala 2 ne mubala 3 ne mubala 4 ne mubala 6 ne mubala ne bukya ne kajulira enkeera ne mubala ate wakati w'okubala agelaba bye mubala tebikwatagana byayina ne mugenda maaso n'okubala agelaba ziyingidde 8 ziyingidde mmeka 5 ziyingidde 5 ku 6 n'agamba weewaawo n'agamba kanfulume yakoze kituufu nga ye ate si ye yekka ne Joel kye yakoze Ssenyonyi naye yabaviiridde n'agamba bye mubala sibitegeera era naye n'akola ebintu kimu ate ye yavuddewo jjo naye n'akola ki yavuddewo lwakutaano naye yava olw'eggulo n'avaamu n'akola ki nga tagenda kulinda mpaka saa 9 ogw'ekiro Joel n'akola ki
n'avitamu n'akamu. Olwaleero ku ssaawa zibadde 12 ez'okumakya ne balangira Joel Ssenyomo nti ayiseemu era mukyala we yanonye n'empapula nga ye yabikooye Joel Ssenyomo nga ye yabikooye. Nayo trick yakukandaliriza nayo ku trick yakukandaliriza yabikooye n'agenda. Abalala basigaddewo bafunye n'empi. Sebo wakakiiko byobala ebyo nga sibitegeera. Bwana nyamaza luba lulimi lwani Luswahili lwabaki amma mwalutuma lwababbi ngamba wano wane waffe balubalanga lwababbi lwabasirikale. Yes, naye balubalanga lwababbi ati lwabasirikale lwabasirikale ekituufu biri ebintu bibiri nedda nammawa bw'ataba mubbi abamusirikale. Kati bw'ataba mubbi neze kansooke ku kiri kubanga abasinga naddala bano abaawana boogera Luswahili. Ate eri egundi kubanga nabo batulaba Kenya lulimi lwabwe naye kati sigala tufuula lwababbi tuli wano wadde katogera tufuula epozi wano kati sigala tufuula kati kankuze ekigambo kino ekitegede abadde alukozesa bade bakola ki ati kyengenda okugamba kyembadde njija akugambye musirikale nti Nyamanza musirikale akola kikola naye ng'omusirikale akola ali mu kakikoko by'okulonda kikola ki kyali mu kukola akitegedde kikola ki kyali mu kukola resistance komawo ku kigambo ekituufu kulemerako kikyada akola kukanga kubba kalulu eyo tonatuukayo kitegeeza bigambo biri Nyamanza agasa ebintu bibiri empi naziyitamu akubye musirikale atenga empi ziyita mu baka parliament omukyala nga na speaker endusu ne zigweri babukubye naye kendusu ku munaala ogw'ekirojjo naye ng'ayogedde bwogezi nti byokola sibitegeera wano nina birala n'afuna ahoti military siramu n'afuna siramu. Kakati ebyo byonna byebiri mu kalulu ka Uganda oba mu kalulu ka wane waffe oba mu kalulu ka byabakama kategese omulundi guno bakoze akakodyo naye temujja kategeera lwaba tebina budde baddidde bano abaka bonna bowulira batannalangira ne babateeka eri ekkololo amaaso gonna ne tugateeka ekkololo ku babaka ba palamenti bano n'ababaka ba palamenti bennyini ne bagateeka ekkololo ne bagajjawa ne bagajja erweza ku ka pulezidenti obwedda ali erweza ng'asomanga bw'ayagala nga n'okwewuuba yeewuuba teriiyo n'asoma muga kyowange sekuyitale jeno taliiyo erweza era n'okukandaliza akalulu k'ekkololo ebyo byonna bibeeno bino bitambule kuba kawempe ekkololo ebyo byonna kubanga abandi badde baleetawo ensasage oba bawagizi kugenda wali ku kakikogo byakulonda oba bamemba ba palamenti Zahabirika ali wali Joel Ssenyomo ali wali Narukoola ali wali baba balangira ku ssaawa ezo mmwe ze mwagala oba ffe ze twagala nga bannayuganda emmeka essaawa 3 ku makya bandi badde wali ku kalulu kaki ka pulezidenti babakuumidde eno n'abawagizi bonna ab'ekawempe simanya ab'emakindi abaawa naffe amaaso nga gagamba okujjawo walinga nze abadde amanyi nti n'okujja mpeereza abantu bwewamu badde ntwamu amaaso ne gabeerawa ne tuleka akapulezidenti nga bwe abakama ali mu ntebe alangiranga bw'ayagala n'awummula namu ngenda kuddaku nga teri amubuuza eyagezezaako omubuuza yabadde munnamawulire naye nga tebimukwatako yakola mulimu gwe kaakati amaaso ne tugajja ku kalulu kali ne tuguteeka eno abo bonna boogamba nti simanyi lwaki egindi baate tebalangira eggwanga yonna nga buli omu ali kakuuto omulala ali mukono omulala agamba wane waffe Nambooze tebannamulangira wanegi eyo yonna yabadde program etukuumira
Twasinga balangidde nambuze ku saa 12 kati singa nga kawedde obwogi bonna n'abutunuza na ya namaze yalibadde ali ku tale center era baka president singa balangidde nambo singa balangidde bano baani bonna abayisemu bano bajole senyonyi bonna kulokutano bakulo mukaaga kulokutano bandikedde wali singa balangidde ekiro n'ababaka bonna abanupu abandi badde kale bawangudde abamu muna ddala abawano bandi badde bali wali erweza wabuyambi bakamu abatunyawo bwati bambuzayo ebibuuzo ne baleese omuntu gwe bataddewo atunulire nga baami ne bamuwa soda baleese abeerawo ebyo byonna bukodo bwa byabufuzi kubuulirizana kubitunulira na kubba kalulu gwe kyobadde weebuuza lwaki babadde bagattiramu ebintu biki bingi obutalangira bululu oyaba nakati abaka ba parliament oyinza okulaba nga leero balangidde president nga n'ababaka tebannabalangira kubanga labayo akekawempe okimanyi kino batuuse kitane babagamba nga tetunabakulangira buli maaso okaleeta okwemulugunyako akakiiko k'ebyokulonda ekawempe kaasabye ababaka okwabadde kwabaddeko Nalukoola kwabaddeko Nyanzi kwabaddeko ani omulala Loyi Sembogga kubeerako Nambi nenambi yawaddeyo ate ababe baade bajaganya nti atamatidde agenda mu kooti ebituli biraba nga ali mu kooti kuba bakimanyika sitwa bakulangirira mu kooti ogenda fuga emyaka 5 nga bakyasala musango baadeko Nambi bawoza atamatidde agende mu kooti ne boogera kaakati ekyo kyatandise ddi ate kyo nti nga tetunnabakulangirira wangudde muleete okwemulugunya kwammwe nagwe lwaki kugundi kuweka kuto tebakoze bwe batyo nakugambye wano ebintu obudde bigenda bikyo buli constituency ennamula y'akalulu yabadde yanjawulo nga tewali eri uniform ze kugamba kati mubeeka wempe mwe mwabadde omusajja yali abaddeko mu electoral commission yagambye yali mu electoral commission kuva na 1990 chipaka mu 2006 n'abasomera n'abagamba kyemwagala tugamba ebintu mwabikyusa nze nga mmanyi ebintu bitambulawo ebiti saawa zino lwaki mutulimba nti nno kintu kiri bwe kiti kooli ngambye muleete okwemulugunya kammwe obola ajja kusekerera nnyo abantu ajja kusekera abantu omanyi nakugamba wano ate nze njogera nnyo abantu ne balowooza nti newaana n'abamu ne banyiiga omanyi yatudde waka nina nno okugambe ekyo gwangako ddyo tebakategedde kati kenyagalo nnyo kaakati waleebye omubbi ndi mukubalaba ndi kulaba babbi netalayo omubbi ajja n'akoona ku ludini n'otunula essimu n'egenda wakirabako bayite empoole n'agire gwe n'ogira oti eno ne bigenda kaakati yabayise ne bajja naye mu kwogera awo ne bajja era ne bagamba ye atuwaddeyo bantu twemulugunye kumbe ne wali ebiyita ke kakodyo ke yakoze eki ke yabazanye amaaso babadde bagatadde ku kino buli omu ayogera awaayo yanoonyeza waayitira nga talabawo kumbe wano waliwo mukadde ako waliwo ekitambula n'empapula okukyuka kyekyabaddewo ate ova olaba ne balangira Nyisa Kabanda waliwo ekyakyuse ekyayambi kye bakyuse ndowooza Kyerubaga Virginia Nassolo n'Egundi bo babalangiridde ne Kawalya naye nabyo era birimu ebintu bingi ti bano bw'obatunuulira balina system gye baagala okuyingiza system gye baagala okuyingiza era bw'otunulira ffenna kati ffe ng'abagigoberera wonna gye yabadde baagezezzaako giraba nti eyita system eno eya PLU buli wa PLU waali bagezezzaako omuyingiza oba ekitegedde nakaseke eyo bwetunira bayingidde wawawawa
bagezezaako kati balina n'ekirala nakibagamba dda abeesimbewo abasinga basirikale abasingawo abasinga naddala wano basirikale era jalaba ku paalamenti eno gye tusindiseeyo nga bakuba omubaka wa paalamenti oluyi bamugamba oyogera kifuluma paalamenti yosindiseemu lwa sande omulaba ng'abadde akuba emboko obalero omulaba musirikale genda mumaaso paalamenti gyogera osirika mutu mukunde eyali oba na muduumizi oba yalina wasaayi omumanyi paalamenti gyosindiseemu eyali RCC bulola simanyi aliyo Nakaseke bonna babadde bamukwata mundu eyazze be bali banagambye banyamanza bonna bw'otala RDC yaduumira banyamanza abo ababadde ba RDC abo bonna babeera mu security gundi kati otegeera musajja gwe kuba bagamba mu kitundu kye babaduumira otegeera abo bonna Morini bueno abo bonna bano bali mu kutuwamba kituufu ate baatuwambye dda nkitegeera ekyo kikugamba baatuwambye ku makya tebatulinze budde kuziba naye nga n'obuteeteekateeka twaffe naffe era bw'okoze kinene obaana abasajja okutuwamba kubanga bw'oyogera ekintu ekyo nagenda okuwulira buli gwe bagamba yeesimbyewo yali RDC era wangudde Kayemba Solo nti yaba SFC be bamu kubaakuba abantu ndi mu paalamenti nga bayise etteeka lyaki abaabeeranga mu busuuti lyali teeka kiko bamenyera abantu kwe bamenyera gundi president kwe yali oba togikwatako togikwatako president mwe yalinyira ku meeza yali togikwatako kati ne bamanya ffe okuyingira parliament freely katugende twesimbewo tuleke tubakube mututegeere otegedde okuyingira parliament nga parliament tubadde tujjamu nga mugamba ne tugamba amagye gayingire mu parliament kati kanyingiremu nga ndi soja ate nga nzikirizibwa n'oyingiramu olwedde ndi mubaka wa parliament kanyingire ndi soja ate n'amateeka ganzikiriza ndi mubaka wa parliament nyingiddemu ne ndi mukwata mundu kuba nzijukira Katumba bwe yajja okutaasa n'akubaza mbadde ngendako ne bagamba ayingira atya Katumba yali mubaka wa parliament ng'akiikira magye kituufu ye n'akikola nga tolina ojjangamba nti ow'amagye wabula omubaka wa parliament yakubye mubaka wa parliament munne nti kwabadde ku lwantu wadde tulwana mwogolooluga yasooka namuga asirika n'amukuba eŋŋumi egyo n'agenda ku kitanda kati luli abadde omu bazze munaana kati luli babadde bajja nga bajjira mu kati parliament bagiyingiza ababadde parliament efuusa y'amagye ababadde bamukwata mundu eno jukira ate wali era n'abajja nti bazze kukiikira magye ate abo bava mu magye direct oba bali 10 abakiikira amagye bagenda sangayo ate bannaabwe nga babaka baleke bakole ejje mu parliament saagwe n'abeeranga naawe balyoke bakole ejje mu parliament ate abo tebayosa kugambye bajja mmanyanga nonaku bwe buti nti bwani omugenda okuleeta ensasagge ndi kankeretanyi okamanyi wonkeretanyi kasajja kange balonzaako kasajja kalungi nnyo bakuyoke bakwata enkeretanyi bajja namuyisa mu ddirisa siye mutono alinga mawa olwo eyo gye tulaga kati bino byonna byobadde oyogera byobadde ogamba direeyingi biki balina bye baagala okuyisaabo era nkubuulira kino nkikugambidde wano ku mulya nnyama ne Zahara walina okubaako omwasigala babba tebannabalangirira in fact bayinza okuba bye basigadde
gundi ewedde nakawa tennaba kawempe ewedde kawempe tennaba nakawa ewedde kawempe be bagambe balito okwemulugunya kati bannaba kubulangirira kawempe tennaba jukira kawempe nambi mwana wa kali ate mwana w'omukulu ye bayinza omusesema naye ng'alemeza omanyi bayinza omusesemera ayeesimbye wano yali RDC baawe mulwanyi yeesimbye ene waffe ayeesimbye wano Makindi ali ne Zahara baawe mulwanyi ate yali RDC eyo na security baawe ali kuganwagana agatandika kati bayinza osesema oli wano ne bayisaawo ono agende yeegatte ku bali kyekine wamuya nnyama banga naye nina obeera lino owange babbaabwe ali ku security ate yaddala kyovula babadde bakuumawo military oba walabye kyadde bwalwa Sunday military kati okujjako nga bazahara Katonda atuyambi ne baba nga bafunye obulungi naye ate obululu bwa Zahara naye bwafudde nnyo Zahara yadde afunye obululu bungi nnyo naye mu bululu obwasize okufa bwabadde bwa Zahara kati era Zahara wa yafunye obululu 2,200 kiza agaana kuliko 10,000 ezafudde nga zifa zitya abantu okuyitamu okukola ki nze nabadde mu mukalulu kuba nabadde nina okuŋŋaanyiza mukwano gwange David Musiri yalafa muze nabwedda wabala obwa Zahara wali obwa Musiri wali obwa Zahara wali obwagundi wali nga wendi kugundiza na sodo nazira batya polling station za sodo okutambula n'obuzulu bwa Zahara bwafudde nnyo kati ate mu kufa kitegeeza bwetemye mu kwetema buno obutono bwe yasigaza abututtewa bwali nabwe ekkololo mu banyakuzi ate wangamba wandabulya ono ngamba ekkololo awo kyovula we batadde gundi senta ate tewayingirwa bakuumira eno ate awo wennyini gundi we yagambira ani Nsereko we yagambira Lubongoya wakiri okutuka naye nga tokoze eki eyo nga toyiseemu akati babadde n'obukodyo bungi nnyo ffe babutegedde batono nnyo erubowa ng'oli agamba olubowa noga nti omusajja ali milioni muka teryamubuuza Bobi Wine ali 2,200 ali mukadde oba bubiri amukubye rengi ya bukadde nga 4 n'ekitundu teryabuuza Ssenyonyi amaze ennaku 3 ali kololo nono gwe bataddewo bami musajja batwaliwo bwomu ke kakodyo bukodyo buno bazze babuzannya from the start naye nga bantu bakabuuka omukyalo ono okukeera najja unopposed ng'ayagala kufokasinga ku ki kubeera wali nga tewali kimutawaanya bwe kiri aze ye MC nga talina gundi yonna ine mu stress mbweri bantwala okitegeera obukodyo bwabadde bungi nnyo ate baabukoya dda kuviira eri okulonda kubaddemu tetulina budde naye obukodyo bubadde mu kalulu kano gwe tobumanyi okeera enkya n'ogamba akuuma ke kagenda okulonda ogamba akuma ke kagenda okulonda ku ssaawa 4 n'okatta ne balonda ssaawa 6 abantu bakendera omuwendo gw'abalonzi bakoowa bavaako abaagala ennyo okulonda ffe twasigaddewo banze nakedde essaawa ezi ngenda otuukawo ng'abantu nga ndowooza nze nakedde naye ng'abali wali tubeerawo ssaawa 2 kitundu 3 kitundu 4 bakuuma tekakola tekakola yabakama n'ayita amawulire n'agaba tusazeewo obuuma bwe butakola tugendere ku nnono yaffe tugende ku nnono yaffe
kakati gwe obwo bumasi bwe basisaako supplementary budget kakati gwe agenti wo wava eno omusomeseza kuuma ku ssaawa esembayo agenti wo bamugambye register gye mutaakebedde nakukebera oba yeeyo oba mulimu bataddemu oba temuliimu obwo bwonna bukujju bwa byabufuzi bwakunyaga so kati embeera eyo bweti bwekolaki bwetambula waliyo ekirala tusibule endowooza kuba kati mawa obadde onkubira toki mu palamenti nga bwegenda okubeera abantu baffe bagenda kugitambuza batya kuba wali onkubire muno nga nti kati kitegeeza tugenda kubeera n'ekitundutundu ky'amagye mu palamenti eye12 kitegeeza egenda kuba siyaki abantu baffe tosuubirayo okugitambuza palamenti ye12 babonna mbamanyi be baleese bwe twaleeseemu ng'alimu embavu ssennyonyi yakomyewo owookubiri mulima mayuuni akomyewo Sewungu tagenda kulayira musajja ataddeyo omusango bagenda kuddamu gubala ataddeyo kooti eddemu ebale obululu obwo yuke yayitiddewo ku bululu 4 mu bumeka bwabadde 4 mu 4 mu something gashoma mugamba nja kufiirako ekitegeede n'abako bazeeyo yali wa poliisi era yewa landi simanyi biki ebyettaka okitegedde kakati lwa Sunday yagenda kukuba bukubi kyekimuleeta ani gwani swengere abasajja bagenda kutuwamba era nyina emyaka gino gye basembeera ogenda tusooka ekiseera ng'ekibiina mu Uganda kiri eki ekyo oba nkiwulira Kenya oba kiri luddawa nga kyekifuga ebbanga lyonna kubanga kati bamaze okujja mu kiri kye twali tugambe kye twasookeddeko kye tusanyukira kati omanyi bampuuga babasudde basudde bamwanga kivumbi basudde bagundi onaani babwanika basudde ow'ennakaseke tuli basanyufu kati bagenda kuddamu kuba tugenda beera n'ababakaaga kati bagenda luuto eddako bagenda nuna bankerettanyi bolowooza nkerettanyi nemwanga kivumbi ani mwanga badde okusuula guni nkerettanyi mpuuga adde yazimba ekintu ebbanga nga waali teyafulumye kakati bano ate betuzaawo ate bo bagenda kuba bangu nnyo tokipapya anti bwe mbagamba ne mugaana nenze nfokasinga ate nze kankubuulire n'ekirala nze bwe nanisoma nakola nnyo science n'okubala nasoma kitono naye nali sigwa science nakubala ekyo nkikubuulira kati n'abadde batamanyi bakitegeere buli lw'obala ekintu kyonna kitambula nakubala ne beera ŋŋumi omulaba n'ogamba ono alina amaanyi ne mubaze nti ati anaaba yakatambulamu ne bwaba mubbi abaza nti abo simubbirawo namubbira wali mu kakoona mathematics abantu kyova olaba ne mu bibalo byonna bw'ogwa mathematics gwe lwaliro kyolowooza bw'ogwa mathematics naki ne science oba toyise I mean subject ezo lwaki olowooza nti ze tusinga okufokasingako because zirimu calculation okubala okwo kakati ze baje mugamba nti bwe ntunulira parliament nkugamba nga ntunulira nti omuntu agenda oyimirira mu sodo nga yenkerettanyi akubuuze gweoyogera biki akulabanga oba kali kabadde akozesa bo tebabala nti ono mbaka wa parliament kumuwa respect eyo kyova olaba Ssennyonyi agenda kuba ku mugugu ajja bayimiriramu n'omulala nnumye Waiswa basudde ery'ettale Nalukoola nabo bafuba nnyo nabo bagijjemu abantu
Nalukola ndaba bakyavuvubye. Bavuba nnyo bajjemu abantu naye akati gwogamba mbu opapye si papye. Kubanga abayiseemu bonna abamu bannakyalo. Alina atuuka eri asooka atunulira amataala ati munansonyi bamanyi mujja kunyiiga ogwo omwaka guyite. Mulamba nga ali ku mataala. Sasa mwaka mulamba bagenda kunyiiga ateneza yakola mataala. Naye omwaka mulamba agenda asooka ayize simanyi politics bayitaani procedure simanyi biki asooka ebyo abiyige. Eno bali mu kubba ye ayiga bino. Ali ku rules of procedure aleete bamugambe rules of procedure ate abisome alyoka oba kitegedde. Mufube kwetegereza ebintu bino bamwe muweereza abantu. Naddala palamenti eno palamenti mulimu obukiiko Ssenyonya n'atula ku bukiiko mumeka. Waliwo kusase akalondoola simanyi omusolo wabula gundi namuyanyumya mulungi. Oyo ani oyo? Kyeyune muyivu. Kyeyune abadde jukira Kyeyune akoledde NTV akoledde Simba. Kyeyune no sebo no muyivu. Muyivu Kyeyune muyivu bulungi. Ate abadde agoberera buli ekiti. Kyeyune muyivu. Yes. Ate mumanyi. Kyeki kye nagamba okumanya n'okumanya byanjawulo. Kati palamenti Kyeyune musuubira okuyamba ku Kyeyune simusuubira kugenda kwetegereza mataala bulungi nnyo. Naye wali abebusoga tubafunye abasoga bayonga babiri ebuyiko eyo nga bamataala naye nga bagenda beera ku ttaala bagenda kunyiiga babayi basoga tebakuwa entiisa eyo. CDF azze mwagala mubuuza ku by'ennyonyi lwaki mwaguze enfu. Kakati awo batutwala tuvula abayingiza bano basooja baabwe balwasande. Lwasande olaba akuba abantu n'akuba Ssekikubo abaddemu naye nga mukalukalu omanyi ebintu ebyo nsebo nabyo byetaagisaamu. Okitegedde abo tubadde tubeetaaga Bassemuju tubafiiriddwa ge mazima amatuufu. Naye kino kye tulina tetuwezaayo at least 10 singa linaaba lirabye vibrant. Paka kati mwentunuulira ayawangudde Ssemuju munnamateeka Musisi musajja mulungi bw'ogattako n'ono wanaaba taze mu byakwemoola olwono we Nansana Zambali ababannabawuye batusaze nnyo. I recommend Zambali. Era Zambali nkuyinamu essuubi. Nange kyekugamba nti I recommend him. Ategwe madde mpagirwa okuva ebbanga lyonna. Era ye yakakubidde waggulu bamulanze tewali na. Awo byo buno yafunye emitwalo 4. Kyengamba kiki nze I recommend him. Zambali nga kana enabantanya. Bassemuju muvudde Zambali mugende mukole emirimu bulungi. Zambali Ssennyonyi ajja kubeera okay oyo mwekakasa. Singa Mungu anyamba Nalukola ne bamulangirira oyo ndikke. Byanyama sikuyinaamu ssuubi. Oba bakulangiridde genda oweze omuwendo. Noono zaalo ono bwe bamulangirira asobola okuba omulungi. Abadde sipiika amanyi abadde sipiika azatambula n'ebyobufuzi. Naye mulanyama tomupapira. Kati gwe baleese waagundi oluzungu ayogera ebigambo 3-4 ewa Bwanika mpozi balesa nemanyi nobwanika akomawo negwe bulaza nemanyi bwanika akomawo bwanika yankubye enkubye bulaza zino ebintu byegamba nti kale wadde tulinamu essanyu bamukubye naye waliwo n'eri gyebagenda tufootolera. No nze bwanika era gyova olaba abantu abo Kyeyune tubakubirize babeere serious kubanga babeere serious. Kyeyune mmwe be tutunuulidde Bazambale Zahara singa bakulangirira kubanga oli badde guli lubadde lumwaganyo naye takyaliwo. Ssemuju yes. Musisi oyo kanso musi muyina okulaga embeera mu palamenti
Baye Joel omwekakasa. Ne bana abamu balaba bagenda kutunulira mataala. DF yafunye mubaka yena. Tennafunayo n'omu. Ndabe ina akakodyo ke yakola. Kakodyo ki? Aha. Tojja kwogera. Naye nga teyafunyeyo yadde omubaka. Yafunye mubaka. So omusi babiri si basatu. Era DF ezo bayi yakubye mu Wakivumbi. Ngabana bajja independent. Basaba mu die nedda etuveeyo. Etuveeyo. Bamu Wakivumbi musajja watu mama we yafudde. Ewe bakubiddeyo ennyumba ye bagikubye yafunye ebizibu. Yes. Nesaaga nnyo kuyingira yeeyo. Wantu weereza abantu. Kino kyoyogedde ninga akitegedde. Ndeka. Basaba mu DF. Eno ne befulanga baze independent. Bwe kiba. Oludde nga basubscribinga. Nga n'oyo abagambye. Nga n'oyo abagambye. Ate alina ne we yatadde owa DF nga independent n'ateekawo n'owa DF ow'omuti. Ngono bataita muli ayitamu. Era bagenda tuuza ne conference ndowooza munaku nga musanvu. Naye balina be basonseseeyo. Mu mateeka kikkirizibwa. Mu parliament oba independent. Naye ebirowoozo byo byonna n'enkolayo n'entolizo oba otambuza bya ziva eno. Nga bw'olaba gundi era agenda okubeera bana talese ggume. Ono ew'ebusiro gundi. Era abo bawulira bulijjo bagamba NRM leaning, NRM biki we bali awo. Kati naye yabaleeseeyo. Gabasaagala kubuusa nnyo bantu. Kisobola okukola on a low pace but on a high level ndabira ddala mu parliament oba tolinaayo mu kiise. Wadde onabata mulya ku ntolizo but mu parliament oba tolinayo mu kiise. Oba tolina. Good. Bw'aba ne discipline. Wadde bokujemera byobo omugambye. Era osobola omuyisaamu kati ngono abadde ayagala oleeta amateeka. Osobola omuyisaamu n'afaluyinga amateeka ge mane mwagala okulongoosa. Kituufu. But waddembe ogaana okutambula ku ntolizo. Osobola omuyisaamu naye era waddembe ogaana. Kubanga na kasete akaba parliament kajja mu kibiina kyo abatakakuwa. Andi gambi bwaba mpisa akupa. Nga gundi bagenda okuba oyo Magoola. Nga Magoola. Kati ate Magoola yakoze ekintu. Era banne Katonda aba n'ekintu kye. Magoola yayiseemu mu ngeri ey'okusabira. Ne mukyala we n'ayitamu. Mukyala we yakubye ensiba mbi. Nga mita Susan Nakaluki wa NRM. Mamita Susan Nakawuki wa NRM yali mu FDC n'avaamu ne yesoga NRM. Mukyala Magoola. Magoola abadde wa Nuupu. Bwe bitambula. Nga mukazi we wa NRM. Era yayiseemu. Mu mawokota. Kaakati kambuuze nga Fala. Ebyobufuzi obuuzanga, ebyobufuzi okyazanga nze. Bulindako. Va ku bino bila kati wuliriza. Tali mugira. Mpuliriza katini. Tutudde mu ddiiro gwe Magoola nze. Tandikidde wakati tutudde mu ddiiro ewaka. Gwe Magoola nze mukazi we. Waliwo ekigenda okuyita mu parliament. Oyina okulwanirira ekibiina kyo, nze nange nina okulwanirira ekibiina kyange. Mugamba mukyala kino ekintu kigenda kuyita naye si kituufu. Ng'ate mukyala akugamba ekibiina kyange kingamba ekyo kye nteekeddwa okukola. Ate oguzannye bubi. Ogwo mutono nnyo. Twagala Magoola. Kyusa Magoola. Magoola nkyajja akyaleko. Sente zino zimutwalire. Tatukuba nnyo. Ogenze na wala. Awo we watambulira ebyo oluusi. Kaadi ezze eva mu State House. Nti mukyala Magoola ne mwami Magoola muli invited. Yes. Oyina owerekerako mukyala wo. Bintu bingi naye ebyo bibadde bibeerawo kubanga
ne gundi yani ono owa DP anti ku mbeera gye tuli mu omukyalo wa DP naye yali wa DP ogamba bana abegundi okuli ani beno Bukoma Nsimbi waliwo njuba waliwo ono nze bali bakono Bukoma Nsimbi yali minisita w'Emmengo kazi kali kalungi nnyo so kagenda mwene ali muneka kuba bannange nkerabidde ne bawo yali wa DP ngate ko kene bawo yali wa ali mwakoka bawo wa DP mwakoka ene ale bye njuba eno mukolo gwe nyirinyini obayita ate bakola mu lujjanga abeni ale mbajinde wali kale byofuze bebitobira bwede bitamna ne osigane ndoza yo sigane ndoza yo nanti kati walwe ndoza olumunga walu amanya gagenda na wali abasajja nga tojja mote kamwe ya kisibu katusubire naye ebyo byonna bibeerawo katusubire fane Salamu Sumba yali wa ba ate Salamu Sumba kyanga gwako bo akantu obye kabbe ate Salamu Sumba obuzibu obeerawo buzibu Wala Salamu Sumba yesimbawo nga wefu disi. Yes. Aina bawe we nyari. Ne bagenda Kadala. Na oli na ina Kadala na ngamo yonze mai mukyala wange ne omulonda tajja yitamu. Nze manyo obusobozi bwe. Ninga akubachi wewe. Era ngamo babaddayo ba. Yamukubanga. Ebyembi ato mukyala. Ngane mu campaign abera side eri. Ebe bibera wo mu byobufuzi. Anyway, ebintu ebyo bitambula sofa akalubwe katowe kagenze kalulu deployment yabadde yama abantu babulire nti kisera ka kulonda tujja kuba tutetenkanya tubatuseeko akantu tulabenga tunaba tetunadda kuki tetunadda ku internet naye ebintu bingi nnyo ebiriwo eno bannayuganda bali tuli mu dduka polisi zigobagana nawuliddeko nina amaka g'omukulembeze Kyagulanyi badde bagasazeeko naye ndowooza kyabadde security nagiwulidde eyogera nega nti bagenzeeyo okuteekayo security kubanga etteeka libakkirizibwa era tebannamuwamba mulamu bulungi naye nga ekyokuba nti bataddeyo amagye bakikkiriza naye ng'erero enkola yaabwe badde babikola kyenawulidde nti bayingiddeyo forcefully bawalampya bikomera era bwe bakola tebasaba ate olwo mugezemu bulungi mugeze mukuuma kuteekayo mubateeke bweruwo ebikomera biri mu Uganda tulinda kulangirira olunaku lwaleero n'olwenkya mutusabire ate tujja batuwengera ndowooza okubaweereza obadde olinayo akatalekeka akabadde gundi David Komangaye bamukubye bakube David Gomu bakube ngena munoonyako akubide kumachana ngamba yafunye waya ezo alimba ze gakubide kumacha njogere naye kumacha nangambe yo kyateredde akubide macha yiri tananga bako ndi baza ngambe waya yazifunye ezo David Gomu ezo buliwo muko David Gomu aba yafunye waya kibinyo waya ezo Maina go bakubye nazimba waya okyusiza obadde ogambye bakubye bana mayi byaluswago nedda yangambye byadda bana wani nyogedde naye ne bana mayi byalusago ne bamukubye ddi angambye jjo bamukubye yangambye yafunye sole yafunye ku waya David Gomu kibinyo baba bamukubye bambi abasajja abo bakuba bayine ebe gireti enake yenyenyamu naye natidde enseno bulijja mubeera wano kamera protest vote nambeemu olaya asikayi boode yamujjaawo gwe nawe okulabanga nawe onkubira waayo ekiri kiti eyo nze nabadde nzijja noŋŋamba otya kwebyo ebiviiriyo n'ebikofira toyite no bajja kukwatirawo nze nabadde nzijja gwe waŋŋaanye nze kazi nabadde ku street naye nange mbeerako ngawe maganga ng'omubazi w'obululu mbeera nadde nga mwakiwo yakulonda mbala bwe kubayo tebantuga watuga anyway ebintu ebyo tebitambula akalulu abantu abasinga betwali tumanyi nti bamaanyi abantu bavuddeyo abantu betwali tusuubira nti bagenda kuvayo bavuddeyo betwali tusuubira nti bagenda kujja bazze ebimu twali tubisuubira akalulu kano kabadde kakuliisa maanyi babadde balina abantu baagala muki kirima wakyoyogedde
nakiraba nali Luweero nakiraba ne mmanya nti no bagenda kuyingiza baki basirikale era okyogedde nali nsiba kubanze ku Lwokubiri nasiiba Luweero na bayisa 2 nali musajja we yasemu Luweero sigo bawangudde Sekabira I don't know Sekabira yasemu Sekabira densi yayisemu yabadde we ne alemu Nakasekeki Luweero mugundi Luweero siwa wange yowaba Nakaseke bagenzi batekayo abantu baabwe plantingayo abantu baabwe waliwo nawulidde eyabadde yagiddwayo naye Sekabira no yakomyewo Sekabira yakomyewo naye kye nawulidde 2 bafiiriddewo ne bayoola 23 immediately amagye gazze ne gateekawo kwadde gundi amasasi ne gavuga nga 2 bafu waliwo akalwa akabalemedde ndikwane kalwanga akomyewo nawo gadde kabalemeredde so ebintu byabadde bingi bagezezzaako ne bantu baffe basiibula nze n'ekyo nupu kyekoze okuleeta okuba nti waliwo abali mu kujja kubanga baalagirawo nti kana kaluka kufana kuona kasita baatandika ng'omuntu bakugula oba bakutisatisa n'ovaamu nemmanya okwo kwonna kwali kendeeza era nupu weneweza abaka 3 abatatulira nsonga mu bulambukufu bwazo bajja kusanyuka yes bagamba baali beeta bamaanyi biki naye kali nze atunira mu muntu bwayo nja kulaba ensobi lwaki bakikoze bwe batyo ate era siyinza kusanyuka kubanga ekigwa ku nupu ng'ekibiina ekitambulira mu bannayuganda kiba naffe kitukosa bulungi era nze sijja kulimba nze ebyo soba bisanyukira Kyagundi basoose bamukuba lwaki akola bwati kubanga naffe bino bikola ki kibitukosaamu kyova olaba nti kati tubadde tubalabala wano ng'abagenda otula ku bukiiko tuwammanta bammante abagenda okuba ku bukiiko obwo bakosa sse waliwo obukiiko obwo gundi yabbye ssente bwe ziti ogende bamubuulirizeeko ate nakiri tokiwakanya waliyo abagenda okutunuulira amataala tubanyi muwala wa Sempijja bamukubye akalulu yakute kyakusa naye se bali mukoza mbu agenda mu kooti asobola ebo bonna bukodya ali asobola okujja ne baddamu ne bamulangire nedda tolaga nammere bakamukubye wekyotomanyi kino naye kati kodi okugamba okimanyi kati ate nako kakodyo kodi eso ogamba nti gundi yalopye n'ogenda mu kooti bagamba bamugjewa ono agende butereevu tebasobola kikola abo bakikola abo tebalina nsonyi abo gozaaji tutayagambe nti sigenda mu kooti kumalya budde na sente kikyotya yamini kikyo wakana akwata ekyokusana bamulaba bagamba usabye twabye ate bagenda tugade bagenda nasooka kulayira bakyabuzayo emyezi 5 balayira mu gwakutaano bakyabuzayo emyezi nga 3 babuzayo 3 tuli mu January babuzayo ng'ena nga bakyaliyo kakano jalaba nga na wano bano bebakalangirako bano nga babasise eno bagamba gundi bamujjeyo agenda okulayira so twesabire tweyongere okubeerawo naye nga tulina okwetereza ebbanga lino tugenda okumala era nze sinagwamu maanyi banze mmanyi abasinga mugenda kunafuwa mulowooza nti sitwage ekoma kati eyagenda mu America mu 2 yani obanga nagatanafuna visa mpapula yagaana yavaayo yavaayo nedda kakati naffe tulina okulemerako temugambo Kyagulanyi omanyi babeera nabyo gundi yesimeyo mulundi mingi kakati yo naye agudde agende tulemereko naffe tujja batuusa ku kisinge akataleka nga tuviira ddala wano ekintu ekyo nalina kikubuuza luli omusibe okuyimirira mu kkomera n'ayenda osinga Kyagulanyi kyali kitegeeza ki musibe eki omusibe Kanukiza Besigye tutwakyogerako jukira lutwali tulina okukola lwe bajjako internet juka bagijjako lwakubiri olweggulo nga bategedde ntugenda kukola eyo story kitegeeza ki ng'ate anti jukira bwe bagenda okusaba wini byanyuma we yategeka okusaba ewuwe amala otegeka okusaba agamba nti nno omukulu angambye ku funds ezitambula eno tukutoleeko tukuweeko otambuze emirimu ng'ate era nekkolo Munyaga tetwamulaba nga azze mu kusaba okwo ate nga Munyaga yali amaze okutugamba nti yalina omusibe mu kkomera n'amugamba ali mabegawe
kakati ebyobufuzi waliwo kye mutamanyi ti Munyagwa okwesimbawo kwe Besigye n'amugamba nti ali mabega we tamugamba nti ali mabega we ku lwa Munyagwa wabula amugamba ali mabega we okwenyigira mu mbeera ya struggle wane Munyagwa abaddemu nga mwali naye nga opposition Besigye ebyabaddaza abikola era jovola Besigye takiririza mu bibiina takiriza na bamemba ba parliament yamanyi tebalina maki tebalina makulu yamanyi bwe mujja woono bino byonna bikola ki biterera era Besigye y'omu ku bantu abaali bataagaana kukola kibiina ekyo ekya PFF naye ng'ekimugaano kikola ng'agamba ebibiina tebiina muki mulamwa bwe tufuna ekibiina ne tufuna bwe tusiga okulula omuntu oba twegasa na Kyagulanyi oba gwe tuwagidde wa omuntu osobola omuwagira wadde toli mu kibiina ki naye nga gweoliko gwe gweowagira oli munnabyafuzi wajjayo kaadi naye si gweowagira otegere omuntu omuwagira yeeyinza nti olina kubeera mu kibiina olina kuwagira nzikiriza ye kakati Besigye ebyazze abikola yawagira nga bamuwanga Kivumbi nga bali mu DP n'abawa n'essene bakuba ebipande naye era ye ng'abantu abagattako abaagala nnyo ng'abagattako akola ki abaagala nnyo kyobola nti ye bw'akole Walugaga yavaayo n'akuba oluyimba lwe bayita palamenti yaffe n'aluwuliriza n'amuba essimu n'amugamba genda Walugaga nze namuwerekera ng'akyali mukwano gwange nga si tannakyawa mazima naye kati amazima yagakyawa ng'omugamba amazima ng'akukyawa ne tugenda wali ensambya ne tujjayo ebbaasa ya miliyoni ezi Walugaga n'atula mutaka nga zisinga ne ze bandiguza oluyimba kikigo otulira nnyo ekyokutula mutaka kibadde kyetaagisa omusajja byakugamba nawugamba lumu tujonkeramu omusajja byakugamba lumu tujonkeramu kyovola abanzirise ninebuuza abaana bagamba wano nti olumu wetukola tujonkeramu ekituufu naye ekyokutula mutaka ekitegedde yovola akutunuulidderegayi naye ng'amwebaza kuluyimba luyimba olwa struggle olwa palamenti yaffe kati ebyo Besigye kunza abadde amugoberera naki abadde abikola nga ate alaba omuntu agattako abadde abikola era Besigye yafunanga okusoomoozebwa n'ekibiina kye olaba kati nga Kyagulanyi bwali nga bamugamba wali tusenkewo omuntu nga bagamba era yafuna nnyo okusoomoozebwa okwo ne Kyagulanyi abadde ng'abikola Kyagulanyi takikolangako bukyajja Kyagulanyi takikolangako bukyajja kugamba nti awo tetusimbawo takikolangako era singa naye yakikola ate osanga oluusi ate twandibaddewo n'ekyenjawulo naye ebyo olumu bijjanga kubanga ne bannabyafuzi abo kati nga Bakyagulanyi obasaasira bannabyafuzi abo nga Bakyagulanyi olina abo obasaasiramu kati ffe ng'abagoberera ennyo ebyobufuzi kyoli atuuka n'agamba Mawa oyo tokolagana naye muveeko naye nga kyayagala ku Mawa ti Mawa wanajja wano yansinze amaanyi nze baba bansenze bannabyafuzi abo bangi naye nga Besigye yajjanga n'agamba kyovola Besigye waliwo lwe Nambooze bagenda ku campaign Nambooze n'ayagala alinye kadaala ka Besigye banga yali ayokya bano amaita ekibiina kitawera na bano babikono nkokola ne bamuwa ebikono Besigye agenda otunayo nga Nambooze bamusika bamuwalabanya n'agamba n'amweta Kasigundi era byobalaba Nambooze mu bantu batayogerako ndowooza Besigye yasomesa Waisa Mufumbira na school fees ezimu zibuze ekyo ne Waisa akyogera ku mbaga yateekayo ssente twali busabala nagiriko gwadi Besigye n'aba Waisa abo abadde nabo in fact ne Ssenyonyo bayali kyaliwo mu mawulire omwo baga ne baagala yamugambako ojje bwesimbewo
Besigye abadde atunulira nnyo sporting abantu abo akati ekyokuwaayo ewa Kyagulanyi ngalaba Kyagulanyi abadde mu kalulu yeetaaga ssente zikuuma akalulu zeetaagisa ng'alina omuwayo kubanga yamusanga ali mu kkomera ekyo kyemmanyi nti yakikola in fact singa Besigye yaliwo wandibaddewo ebitakyandikoleddwa naddala mu opposition Besigye yandigenze naawo n'atuula awo abakama waali awo kyandibaddewo bani ajja kutuula bwawo n'agamba mu kabala Kyagulanyi yeye gy'asobola okutuulawo naye abo abatamanyi byabufuzi abalala abagala okujubisa abalala abalina obukyayi bagamba oyo yali mbega bangi ne Kyagulanyi ne Besigye babadde balina engeri gye bakwataganamu era kyovola nti okusaba Kyagulanyi yayimiriza najja tooki eyo erina kyetulaga nti tulina okubeera awamu oba kitegedde twali eruzira gwe tebagenda wali busy ogusembyeyo wali busy nena Edi Mutwe ezo mbizana Edi Mutwe bazi musuuziza ate nabange namu bazi musuuziza Edi Mutwe ngali wanne Sipapa Sipapa yakuba amasasu ku kitebe nakikyaleka mocha Edi Mutwe bali eri ne Besigye kati ffe ne nabeera eno nga tweyagala tutya simanyi ono wano kyova tulina okukwatira awamu nze sijjera kugamba bantu kino ekintu bano ne badde nze sirina bukulembeze bonna ne tulina okubeera kigambo unity ekyo tukikozese balana abatulemeddeko bakozeseza nnyo ekigambo kyabwe amagye ne gakulemerako ne gakuba embogo kati wuyo ogundi bamukubye bakubye wali musajja watu yalina olubuto lunene mubadde balabe balungi tujja kuddamu olunaku oluddako bannange